Zirubega Ibrahim Kasinga kwaniriza mu mboozi ya musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni mu kitabo kye kyasonge The Mustard Seed edition esooka. Omukulu n'agamba nti omwaka 1982 we gwatuukira baali bamaze okuteekawo kye bayita First Mobile Force ng'eno yali edduumirwa Fred Regime ateekako ne Salimu Saleh. Nti ekirowoozo ky'okuteekawo force eno kyali kyakulaba ng'egenda mu maaso n'okubeera ng'ekola ebikwekweto eby'enjawulo nga balumba gavumenti. Wabula nga baali bataddewo n'eggye eddala lye baali batumye Zonal Forces nga lino lyali lyakuuma n'okulaba ng'omulabe tayingira mu zones ze baali bamaze okubeera nga batwala. Omukulu agamba nti era yali ataddewo kye bayita Mobile Battalion nga muno mwalimu kampani emu yali eyina emmundu tekako endala 3 ezaali nga tezirina mmundu. Mobile Battalion eno yali edduumirwa butereevu musajja mukulu Yoweri Museveni yali chairman wa High Command era nga yo yali ekola ebikwekweto ebinene ddala. Olwo makkati g'omwaka gw'1983 omuwendo gw'emmundu abakulu bano gwe baalina gwali gweyongedde nga guli wakati w'ebitaano n'600. Wabula tiyadde engeri gye baali bafunamu emmundu zino yali nzibu nnyo nga baali baziwamba buwambi okuva ku mulabe naye baali bazifunidde ddala. Nti ng'oggyeko ebyaliwo mu 1981 mu kitundu ekyakagogo bwe baafiirwa emmundu Abatanzania bwe baagenda mu maaso n'okubalumba bano okuddamu okubeera nga basula emmundu omulabe ng'azibasuuza kyabeera nga kizibu nnyo. Abantu baabwe be baafiirwa oba abaalumizibwa baabeera nga batono nnyo bw'ogeraageranyanga n'ab'omulabe gwe baali balwana naye. Omukulu agamba nti ensonga lwaki kino kyali bwe kiti kyava ku nteekateekateekako n'obukulembeze bwe baali balina nga baba yeekera. Nti bano baali balina operations za mirundi ebiri, waliwo eya national teekako n'eya zono. Nti eya national oba ennumba ye yabeeranga ennene be baalumbanga omulabe nga bamulumba mu matwale ge gennyini era ng'obuduumizi buno bwakolebwa nga chairman wa High Command nga tewali muntu mulala yenna ayinza kukkiriza bulumbaganyo bw'ogenda mu maaso awataali ye. Era ng'ennumba zino mwalingamu okulumba barracks nti wabula kyabeera nga kizibu nnyo okulumba omulabe ng'ali mu matwale ge okusinga okumulumba ng'ali mu kutambula. Nti omulabe we yabeeranga ali mu matwale ge yabeeranga alina ebintu bingi nnyo by'asobola okubeera ng'akozesa okwerwanako omwali ebinnya bye yasimanga teekako n'olukomera lwe yabeeranga nalwo. Nti kyokka ate yabeeranga atambula yabeeranga talina bukuumi bwonna nga kyabeeranga kyangu okumugwira ne bamufutiza. Kino kye kyaleetera ensonga lwaki musajja mukulu ono okubeera ng'akkiriza olulumba olw'ekika nga kino okulumba barracks okubeerawo yamalanga kwekennenya nti baakoze okunoonyereza okumala era nti n'abantu be bayinza okufiirwa balina kubeera batono nnyo. Nti wabula ate operations eza zono zo zaaduumirwanga komanda yabeeranga akulira zooni eyo gye baabeerangamu. Nti zino zo zaabeeranga zaakwerwanako omulabe singa abeera alumbye enkambi zaabwe, okukola ambush ku units z'omulabe, okutega landmines mu units ezo teekako n'okulumba okutonotono. Era bwabeeranga buvunaanyizibwa bwa zono komanda okulaba abo abalaba ababeera babayingiddemu okwerwanako okulaba ng'omulabe tasanyawo nkambi yaabwe n'okukuuma abantu be era nga tekyamwetagisanga kusooka kutegeeza High Command kumuwa lukusa. Omukulu agamba nti wano waasinzira n'ategeeza okuwangula kwabwe kwava ku bukulembeze obulungi. Nti ekisinga okubeera ekizibu mu lutalo kwe kubeera ng'omuntu afiirwa abantu bangi nnyo babeera bafunye ebisago nga bayitirivu nga n'ebyokulwanyisa biba bimutwalako. Nti kino kireetera abalwanyi n'abantu abasigadde okuggwaamu amaanyi nga babuusabuusa nga balowooza olutalo luno tebayinza kuluwangula. Bano oluvannyuma lw'okusazaamu olulumba lwe baali bagenda okukola ku Kabamba erimu ku ggye lyabwe lyalumba Kiboga ng'ennaku z'omwezi 3 Juni mu 1983 era nga wano baawambawo emmundu 30. Olw'ennaku z'omwezi nga 3 Julayi Fred Regime, Saleh, Joramu Mugume ne balumba Luweero era nga wano battawo omuwendo gw'abamagye ba gavumenti abawerako n'okubeera nga baawambawo emmundu ezaali ziwerera ddala 24. Nti wabula bano baafiirwa abantu baabwe 3 ekiboga teekako n'abalala 4 Luweero. Nti wabula era omuwendo gwe baafiirwa gwali mutono bw'ogeraageranya n'ogw'omulabe. Bano era baakola ambush endala eyatambula obulungi ekagwa ery'eŋŋoma nga baawambawo emmundu 30
ne bakola olulumba olulala e Nabisonjo ng'eno batayo ab'amagye abaali bawererako ddala teekako n'okuwamba emmundu ezaali ziwerako. Ambushi yakolebwa e Kigweri, yakolebwa Muhanji, Kaluhanga, Sabata, ate ye yakolebwa e Nabisonjo, yakolebwa ne Peter Kerim. Nti mu kaseera kano baafiirwa abantu baabwe abaali ab'oku Lusegere ng'ate ba mugaso nnyo okwali Emi ekyaluhanga ng'ono baamuttira Ssambwe okuliraana Ndejje, Tumushabe ng'ono baamuttira Mugogo, teekako ne Kakwenzi nga baamuttira Luweero. Nti omwezi ogwokusatu 1983 nga tegunnatuuka, ekitebe ekikulu ekya musajja mukulu Museveni kyali Ssemuto okuliraana ensalo ya Luweero n'Empigi District. Nti wabula Obote bwe yatandika okukola ennumba ze ezaali ez'amaanyi, ekitebe kino baakikyusa ne bakyongerayo mu mambuka g'obugwanjuba, ng'eno ne yasenguka n'abantu abaali bali mu kusenguka okubeera nga badda e Ssingo, kakati nga yayitibwa disitulikiti ey'Ekiboga. Bano nga bamaze okusengula abantu baabwe abasinga obungi, mu mwezi ogw'omusanvu 1983 musajja mukulu ono ekitebe kye yakizaayo Luweero mu kitundu ekya Ngoma. Omukulu ono agamba nti omwaka gwa 1983 nga gutambuliridde, eggye lye eryali mu zooni z'omukaaga lyali likulidde ddala, era nga Abdul Nasser baali bagitumye task force, era ng'omulimu gwayo gwali gwakubeera ng'ekola ebikwekweto mu bibuga okwetooloola Kampala. Ate Mundurane ye yali evunaanyizibwa ku kitundu ekya Kalasa ateekako ne Makulubita, Luta ye yali evunaanyizibwa ku kitundu ekya Kikandwa ne Ssemuto, ate olwoka Abaleega nga yevunaanyizibwa ku Kapeeka ne Kikuba Nnimba. Ate yo Nkuluma yali mu kitundu ekya Lukoola, nga waliyo ne unit yali ekola patrol mu kitundu ekya Ngoma. Mwanga unit ngeri mu bitundu ebyawabusana oba yitawo ekikyusa. Omukulu agamba nti mu kaseera kano baali bamaze okusala oluguudo lw'eggulu, era nga baali bamaze okubeera nga batebuka ennumba ezaali ez'amaanyi eza musajja mukulu ono Obote ze yali akoze mu mwaka ogw'1983, era nga kaakati baali ku ludda olwa ddyo ku luguudo olugenda eggulu okuva e Kampala, era nga mukadde kano bano baali boolekera Bugerere okutuukira ddala ku muggasizibwa. Ti Mobile Force yali akaseera kano ng'ekulidde ddala ng'efuuse Mobile Brigade, era nga yali ekolera ddala bulungi nnyo okubeera ng'egaziya zoonzi zaabwe ze baali balina. Musajja mukulu agamba nti yali yatandika dda okwekenneenya barracks ey'Amasindi okuviira ddala mu 1982, era Septemba wa 1983 agenda okutuuka nga kaakati akakasa bulungi nti alina amawulire agamala okubeera nga bagirumba. Museveni yali ayagala y'abakulemberamu olulumba luno ye mwennyini, obula akaseera ak'okulumba we kaatuukira yali mulwadde, bw'atyo n'asalawo okubeera ng'alonda Eric Tumwine y'aba agenda mu kifo kye. Obula bano baba bagenda baasanga eggye ettonotono erya UNLA, era ne wabeerawo okuwanyisiganya ebyasa ekyaleetera abakulu bano okusazaamu enteekateeka zaabwe ez'okulumba, era bwe batyo ne badda ku nkambi. Bano baddamu buto okukola pulaani empya, era February agenda okutuuka 1984 ne basalawo ti ddala mbutuufu amawulire ge bafunye gamala okubeera nga baddamu okulumba Masindi. Kyokka mu myaka 2 emabega, Museveni yali yasindikayo abantu be okubeera nga beekenneenya Masindi, era nga musajja mukulu Kaka yali akola munda mu barracks ng'asala muddo, gono yali alina abantu be baakolagana nabo munda eyo. Nti ono yamuwa amawulire agaali gabulirirako ddala ku mirimu egikolebwa mu barracks naddala obudde obw'emisana. Nti amawulire gano gaali ga mugaso, wabula tegaabayamba nnyo kubawa kifaananyi olw'ensonga nti baali baagala kulumba barracks eno obudde nga bukya, ng'olwo tebamanyi biki ebibeera mu barracks munda. N'olwekyo omukulu ono yakwata banne babiri okwali Stanley Muhanji, teekako ne John Mugume n'abasindika mu barracks eyo okubeera nga bamanya ebikolebwa obudde obw'ekiro. Bano bwe batyo baagenda mu barracks, wabula ng'omu engeri gye yayingirayo yalinda ab'amagye abaali bayingira, naye bw'atyo n'afubutuka mu nsiko ne yeegatta mu layini yaabwe n'ayingira nabo. Bwe baayingira munda buli omu n'agenda mu nnyumba gy'asula, omuyeekera ono ye kye yakola yagenda okuliraana emu ku kalina ezaalimu n'abeera awo. Ono yasobola okutuulayo n'asirika paka obudde obw'ekiro bwonna olw'ensonga nti barracks yali terina mataala gamala, ate nga n'okukebera si kwe kwali awo kwali okw'amaanyi. Musajja mukulu ono yafuna amawulire agamala, omwali okubeera nti yategeera
nti awakuumirwa ebintu ebikozesebwa mu kulwanyisa oba giyite amale bateekawo omukuumi omu, teekako n'omukuumi omulala gwe bateeka ku kotagaadi. Obudde nga bukedde ono yaddayo ku beesi n'abeera ng'abawa amawulire agakwata ku ebyo bye yali alabye era nga gali mawulire malungi nnyo eri abayeekera bano. Museveni agamba nti ekirala ekyabakola obulungi kilomita ntono nnyo okuva ku barracks eno ey'e Masindi tewaliyo bamagye balala bayinza kubeera nga bayitibwa okujja okuyambako nga bayeekera balumbye. Bw'atyo Museveni yakkiriza Saleh Musale okubeera ng'akulemberamu Olulumba luno ng'akozesa eggye lya Mobile Brigade. Museveni era ku mulundi guno yali ayagala okubeera ng'akulemberamu Olulumba wabula yasalawo okubeera ng'asigala emabega nga tayagala bantu ba bulijjo bategeera enteekateeka yali egenda mu maaso. Yadde ng'abantu ba bulijjo baali ku sayidi yaabwe nti wabula okusanyukirira singa baategerako operation eno kyalibadde kya bulabe era nga ensonga lwaki omukulu ono yasalawo okubeera ng'afuna muntu yabaadumira operation eno ye n'asigala n'ategeeza abantu ba bulijjo ng'eggye lyabwe bwe ligenze Masindi okubeera nga liyambako abantu okusala okudda e Buluuli nga bayita mu Kyannamira. Museveni yagattako okutegeeza abantu nti ekyagala bakikole mu bwangu basobole okubeera nga bakomawo essira baliteeke mu kulwana olutalo. Museveni ng'amaze okutegeeza Saleh by'agenda okukola, Saleh bw'atyo yasimbula n'eggye ly'abalwanyi abaali bawulira ddala 7 nga ku bano 375 be baali balina emmundu ate abasigadde nga tebalina. Okuva mwezi ogw'omusanvu 1983 webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okuva mwezi ogw'omusanvu 1983 bano eggye lyabwe eryali wakati wa Ngoma ne Wakyato baali bamaze okulijjayo era ng'ekifo kino kyali kinene ddala nga kyetooloddwa emigga 3 okwali Mayanja, Lugogo teekako ne Kafu. Nti kino okubeera nga kyetooloddwa emigga egyo 3 kyali kirina ekkubo limu lyokka eriyingira nga lyali liyita mu Butalangwa. Nti Obote we yabanyigira ennyo mu 1983 bano baali bakozesa emigga gino okubeera nga balwanyisa musajja mukulu ono Obote era bamukosa nnyo mu ntalo ezaali e Kasozi, Nyakashagazi, Birima, Kyabalango, Kitindo, Nyabishoju ateekako ne Kyakamunywere. Nti era kyekimu ne mu kulwanagana okwasooka okwali e Kalongero, Dambwe, Busemba ne Kikuba Nnimba. Nti wabula basajja b'Obote nabo we baakizuula nti abayeekera bano bakozesa migga gino nabo ne basalawo okubeera nga bagikozesa okubanyigirayo nga tebafuna yadde emmere. N'olwekyo abakulu bano okugenda e Masindi kyali kibeetaagisa okubeera nga beewala obutalabibwa detachments za mulabe ze yali yatteeke Buhanku, buli amishenyi teekako n'ebidduko. Kino kitegeeza nti eggye lyabwe ery'abantu 700 baali balina okusala kilomita 2 okuva e Buhanku ewali detachment ya UNRA ku mugga Mayanja bayingire e Ssingo, olubasale omugga Kafu bayingire disitulikiti y'e Masindi. Kibatwalira olunaku lulamba teekako n'ekiro nga batambula okutuuka era ng'ate kirina okubatwalira essaawa endala 6 nga balinze olwo nga kirina okubatwalira essaawa endala 6 nga balinze okusobola okubeera nga balumba barracks y'e Masindi. Nti bino byonna byali bikolebwa okulaba ng'omulabe tabategeera. Bano enteekateeka zaabwe zaatambula bulungi era obudde nga busaasaana ng'enakusomeza 2 February 1984 bwe batyo baalumba Masindi operation n'etambula bulungi. Bano baawamba emmundu 765 era nga mu bbanga lyonna lye baalwanira zino z'emmundu ze baasinga okubeera nga bawamba. Mu birala bye baawambirako kwe kwali machine gun ziteekako n'amasasi. Bano baakozesa abasajja abaali bawolera ddala 375 nga be balina emmundu okulumba eggye lyalimu abasajja abawera 1400. Museveni agamba nti yali asigadde mabega n'abalwanyi abaali bawolera ddala 700 nga balina emmundu era nga bano be baali bagenda okukola nga backup. Nti era Saleh olwategeeza Museveni nti ayingidde bulungi munda mu barracks y'e Masindi, Museveni naye n'asimbula ne basajja be abaali bawera 700 lulamba ne bagenda ne basisinkana bannaabwe ku mugga Kafu.
Wabula mu kudda bano baafuna okulumbibwa kwa mirundi egyali wakati w'ebiri ku esatu ng'omulaba ayagalagizaako kubeera nga basuuze ebyo bye baali bamaze okubba. Tiwabula bano baasobola okwerwanako obulungi era ne batuuka bulungi eŋŋoma. Oluvannyuma lw'okulumba Masindi, emmundu ezaali mu brigade zaali zeeyongedde nga kakati brigade erina emmundu ezaali ziwera 750 ate ng'eggye lyabwe erya zones lyo lyali lirina emmundu ezaali ziwera nga 6. Musajja mukulu Museveni agamba nti emmundu zino ze baafuna nga balumbye Masindi zabayambira ddala okubeera ng'olutalo luno lukyuka era nga zino zaabaleetera okubeera nga bakomya ennumba Obote ze yali alumba ez'okumukumu ze yali yatandika mwezi ogwokusatu mu 1983 era ng'ennumba zino zaali kumpi zimalidde ddala omwaka mulamba. Nti gye buvuddeko abakulu bano baali bakifudde ekizibu ennyo okubeera nga amagye ga gavumenti gatuukiriza ebiruubirirwa byago era ng'okulumba Masindi bano baagendera ddala mu maaso n'okubeera nga balaga obusobozi bwe baali balina so si kubeera nti baasobola okuyita ku mulabe nga tabategedde wabula okubeera nga baasobola okutuuka ne Masindi ne bawamba n'emmundu ezaali ziwerako nga tebafiiriddwa muntu waabwe n'omu. Obote yali yakafiirwa komanda we ow'amaanyi Meja General Ito Jok eyafiira mu kabenje k'ennyonyi mu Desemba 1983 yali atandise okubeera ng'akola ennumba ez'okumukumu kyokka nga zonna sinteeketeeke bulungi era nga temuli kalungi n'akamu kazivaamu. Amagye ge ebiseera ebimu gaakozesa ne ku nnyonyi okuketta luddawo ente z'abano bwe ziri ze baali balyanga emmere olwo basobola okubeera nga babafufuggaza. Tiwabula era yadde baagezaako naye temwavaamu kalungi mu nnumba ze baagezangako okkola. Bano nga bamaze okulumba Masindi essira baaliteekamu okubeera nga batendeka abalwanyi baabwe. Era olwo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga 1984 musajja mukulu ono Museveni yakulemberamu akabondo ke ne balumba Hoima. Bano bawambayo emmundu ezaali ziwerako era ng'eno gye balumba ne banka. Balagira bank manager okubeera nga bawa ssente mu bungi era bwe batyo ne bazitwala nga ssente zino baali bazeetaaga okubeera nga babaako ebintu bye bagula ku bantu ba bulijjo kubanga embeera yali eyongedde okubeera embi ku ludda lw'abayeekera. Bano nga bakutte emmundu zaabwe teekako ne ssente baasobola okubeera nga badda bulungi mu bitundu byabwe. Wabula bwe baali nga bava e Hoima bano baakitegerako nti Obote yakoze ennumba ezaali ez'amaanyi mu bitundu okuli Matugga ne Ssingo era ng'ennumba zino zaali za mulundi gwa kusatu eza musajja mukulu ono Obote nga ku mulundi guno zaali zikulembeddwamu John Ogole ng'akozesa ab'amagye abaali bawerera ddala 50,000. Tiyadde ng'ennumba zino zaali za njawuloko ku zaali zaasooka kubanga zino zaali nteeketeeke bulungi wabula ennumba baali bakozesa ze zimu. Nti baayiwa amagye agaali gawerako ne bateeka units eziwerako mu bitundu ebyo ne bagumba. Nti wabula units zino ku mulundi guno zaali zikumibwa bulungi era nga nzibu kubeera nga zirumbibwa. Museveni agamba zino zaababeereranga nzibu era nga tebaasobolanga na kubaggyako mmundu nga bwe baakolanga ku mulundi guli. Museveni kye yakola kwe kubeera nga zino bazeesonyiwa ne bazitako ne bagenda ne balumba ebifo ebirala ebibali emabega. Nti era byali biseera bino ng'omwaka gw'1984 gugenda okuggwako ne batandika kaweefube obw'okulaba nga boogerezeganya ne bakomanda ba musajja mukulu ono Obote. Museveni agamba nti obubonero bwali butandise okweraga nti Obote bagenda kumuwangula mu bbanga eritali lya wala nnyo ng'ensonga lwaki baali baagala okwogerezeganya n'Obote ono babeere nga bakwanguya olutalo lusobole okuggwa amangu abantu ba bulijjo balekerawo okubonaabona kuba baali babonyeebonye ekimala. Baafuna abantu be boogerezeganya nabo mu gavumenti y'Obote era nti Sam Katabalwa yali ku NRM External Committee e Nairobi yafuna omuntu okuva mu gavumenti y'Obote eyamutegeeza nga bwe waliwo essuubi ery'okubeera nga sayidi zombi zoogerezeganya olutalo lusobole okuggwa. Katabalwa bw'atyo yakozesa eryato n'ayita ku Lake Victoria n'ajja okusisinkana Museveni gye yali n'amutegeeza nga bwe waliwo omu ku bantu b'Obote yamutegeezezza tibasobola okwogerezeganya. Yamubuulira erinnya ly'omuntu oyo eyamutegeeza ensonga ezo nti era nga ne Museveni yali amumanyi. Katabalwa yali ayagala ne Ssekwagala okubeera ng'alondoola ensonga eno wabula Museveni n'amutegeeza nti alina okwegendereza abasajja bali mu gavumenti y'Obote kubanga tebeesigika.
Museveni yamutegeeza nti singa wabeerawo okwogerezeganya kwonna kwe beetaaga okukola nga balina kukola mu Europe so si mu Kampala, tiwabula musajja mukulu Katabalwa mukwano gwe baali bamutendeka naye Monduli mu ggwanga lya Tanzania yasobola okubeera ng'amusikiriza n'akkiriza okubeera ng'agenda e Kampala. Nti Museveni kino yakyejjusa okubeera nga teyasalirawo Katabalwa kikirina kubeera nga kikolebwa. Bw'atyo omusajja mukulu n'agenda e Kampala ng'eno gye baamuliramu olukwe ne bamukwata ne bamutta mu Novemba 1984. Era ng'okufa kwa Katabalwa kyaleetera abayeekera bano okubeera nga tebalina ngeri gye basobola kwogerezeganyaamu n'okero. Museveni agamba nti wabula n'okutuuka oluwaleero tategeeranga muntu ki eryamu Katabalwa lukwe. Wabula Museveni agamba nti ebbanga lino lyonna yali ali mu nteekateeka okulaba nga baddamu balumba Kabamba omulundi ogwokusatu. Nti ku mulundi guno baatambula era n'ejjenga ly'abantu bangi, nti wabula yabeeranga mbeera ya bunkenke mu kuteekateeka okulaba nga balumba Kabamba ate n'okugezaako okubeera nga bakweka ejje lino eryali eddene nga batambula okugendayo. Ekyali kimwagasisa okugenda n'ejjenga ddene kwe kubeera ng'ebyokulwanyisa byali bingi bye beetaaga okubeera nga bawambayo. Ekyamuleetera okubeera ng'atambula n'ejje eddene kwali kuba nga yagala bawamba ebyokulwanyisa ebiwerako teekako n'amasasi. Desemba ng'ayolekera okuggwako ow'Olwamala, abakulu bano baasala omugga Mayanja nga baagusalira Ssebuguzi. Nti mu kifo kino omugga gwe yawulamu emirundi ebiri ne gulekawo akafo katono nnyo omuntu wasobola okubeera ng'ayita. Kyokka mu kaseera we baayitirawo amayengo gaali mangi erudda n'erudda era nga kyabatwalira akaseera okubeera nga basalawo. Nti bano bagenda okumaliriza okusala ng'essaawa ziri 8 ogw'ekiro. Baali bateeseteese okubeera nga batuuka ekyamusisa obudde nga tebunnaba kusaasaana, wabula obudde bwagenda okukya nga bano baakatuuka Kiryowa. Nti bano bwe baatuukawo abantu ba UPC baabalaba era ne babaloopa eri abakulu mu Mityana. Nti wano baafunawo ebizibu, wabula Museveni kye yakola kwe kubeera ng'ejje lyali awulamu ebiwayi 2 nga buli kiwayi kyali kirina abalwanyi abali eyo mu 7. Nti ekiwayi ekimu ye yakikulembera, ekiwayi ekirala n'akiwa Saleh ye yeeyongereyo okubeera nga balumba Kabamba era n'amutegeeza batambule mu bwangu obw'ekitalo. Museveni ekyamusigaza kwe kubeera nga yeetooloola mu kitundu ekyakyamusisiteekako ne Bukomero n'ekigendererwa eky'okubeera ng'abuzaabuza omulabe ki kye baliko. Nti Kabamba yali ku ludda olw'obugwanjuba bw'ekitundu ekyakyamusisi ate ye Museveni n'asala okubeera ng'akwata Mambuka. Nti ono bw'atyo yasala mu Bukomero kilomita 3 zokka okuva enkambi y'omulabe we yali. Nti omulabe yatandika okubeera ng'akankana nga tamanyi kibalabe bano kye baliko. Museveni bw'atyo n'akuba amakanda okuliraana Muyanje, oluvannyuma n'agajjawo n'ayolekera e Kembogo. Museveni ng'akubye enkambi e Kembogo ennaku z'omwezi nga 28 oba 29 Desemba, amagi ga musajja mukulu Obote gaamulumba wabula ne basobola okubeera nga bagalwanyisa. Nga bamaze okubeera nga bagalwanyisa, bano baasenvula ne bava e Kembogo ne beeyongerayo e Kagaali. Museveni agamba nti bino byonna yabikola okubeera nga awasala akaseera atuuke e Kabamba. Era nga mukadde we baayawukanira ekyamusisi byali biseera bya Christmas ow'Olwamala. Saleh bw'atyo yakulemberamu banne abaali bawerera ddala 7 ne basala oluguudo lwa Kasanda Myanzi teekako ne Mubende Kampala mu budde obwali obw'ekiro. Nti wabula mu budde obwo obw'ekiro basajja baate baatuuka ne beeyawulamu nga basala ekkubo eryo ekyamuleetera okubeera ng'alina okusooka okwekweka olunaku olwali luddako. Ono ng'asaze ekkubo lya Mubende Kampala obudde obw'ekiro, olunaku olw'enkeera emisana yali alina okubeera ng'alumala mu kitundu eky'Olwamala, wabula ng'oluvannyuma yavaayo ne yeeyongerayo ekyahi. Ono yakwatagana n'omwana ow'obuwala gwe bayita Jennifer Mugisha eyali omu ku munnaabwe gwe baali bamanyi mu kitundu ekyo eky'Emawogola. Era omwana ono ow'obuwala baali bamusabye okubeera nga bategekera emmere ekintu kye yakola, era ejje lyasala olwatuuka n'aliwa emmere ne bamala okulya, bwe batyo ne beeyongerayo nga bayita mambuka g'omugga Katonga nga bayita Bubanda. Ejje lya Saleh Saleh kyaddaaki lyasobola okubeera nga lirumba Kabamba ng'ennaku z'omwezi 1 January 1985. Bwe batyo bano baali basobodde okutuuka ku buwanguzi obw'okulumba barracks eno, ekintu kye baali bagezezzaako okukola omulundi ogwasooka emyaka 4 emabega bwe baali nga batandika okulwanyisa gavumenti y'Obote. Nti ku mulundi guno ogwokusatu
amagye g'Obote olwalaba abayeekera nga bazze ne badduka. Wabula era waliwo omulwanyi omu yali agala okubeera ng'akola omu ku kopolo mu Tanzania kyakola ku mulundi ogwasooka. Mu 1981 bwe yayingira munda omuterekebwa ebyokulwanyisa abalemesa okuyingira. Ku mulundi guno wabula baali bazze beeteeseteese nga bakwata landmine ne bagikasukayo munda ne bagitulisa era ng'omusajja ono yayingirayo teyasobola kulutonda. Nti ekirungi n'ebyokulwanyisa munda tebyasobola kutulika. Ne basobola okuyingirayo ne bajjayo emmundu ezali wakati w'e5 n'olukaaga saako n'ebyokulwanyisa ebirala. Saleh yasindikira Museveni obubaka ku ssaawa zaali 9 ez'olweggulo ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 1 January 1985 nga Museveni yali kagaali mu Ssingo n'eggye lye nga balinze. Obubaka bwali bumutegeeza nti basobodde okubeera nga balumba Kabamba nga bwe bateeseteese era ne bafuna ebyokulwanyisa ebiwerako nga n'amagye ga gavumenti amalala agaali gazze okubeera nga gayambako okuva e Mubende nago baasobola okugalwanyisa. Museveni yasalawo okubeera ng'atandika okutambula olunaku olwo emisana so si kiro okusobola okulaba ng'agenda yeegatte ku Saleh. Bano baasimbula ng'ennaku z'omwezi 2 January ne bayita ku luguudo lwa Kampala-Hoima okuliraana Olwamala ne balinnya ensozi za Bulenga. Wabula baba balinnya ensozi musajja mukulu ono n'azirika. Bano baava ekyamusisi mu ssaawa zaalinga 6 ne bayita mu Bukuya bagenda okutuuka Entwetwe kaali kawungeezi k'ennaku z'omwezi nga 3 January. Bano tebayingira mu Ntwetwe kubanga waliyo ditaaki y'amagye ga UNLA. Olunaku olwaddako bano baagoberera luguudo lwa Butoloogo wabula mu budde obw'ekiro bano baabula era nga baasalawo kusula mu nsozi z'ekitundu ekyo. Enkeera ku makya bano baddamu okubeera nga batambula ne batuuka akafo akamanyikiddwa nga Nkondo. Nkondo ali ku luguudo lwa Nalweyo Kakumiro. Era oluvannyuma lw'okuwumulamu wano Enkondo ssaawa zaali ntono nnyo bano ne baddamu okubeera nga batambula paka Kasambya ku kitebe ky'eggombolola. Wano baamalawo ekiro kiramba olunaku olw'enkeera Saleh n'amukubira essimu ng'akozesa radio call n'amutegeeza nga bw'ali okuliraana Birembo Primary School. Bano tebaddamu kubeera nga boogerezeganya kyokka akaseera bwe kayitawo Saleh yaddamu n'amukubira n'amutegeeza nti yatambudde ali mu kwolekera bugangayizi. Tekyaddaaki bano beesanga okuliraana ekiko kya Birembo. Wabula bwe beesisinkana Museveni yasalawo okubeera nga bano badde mabega ku ssomero lya Birembo Primary School kubanga lyali wagguluko. Bano baabeerawo okumala olunaku nga 1 oba 2. Nti wabula eggye lya UNLA lyali likulemberwa Ogole lyali liri mu kubagoba era ng'ennaku z'omwezi 8 January bano nga banaatera okutandika okutambula lyabalumba ku Birembo ne libaweerezaamu ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Tebaasobola okubeera nga babeetakuluzaako wabula baagenda okumaliriza nga bafiiriddwa abantu baabwe 5. Bano bwe batyo baatandika okutambula mu budde obw'ekiro bwagenda okubeera ng'obukya nga batuuse wala. Nti mu kiro ekyo bano baasobola okubeera nga batuuka ku luguudo lwa Nalweyo Kakumiro ne bawumulamuko katono. Bwe bamala okulya bano beeyongerayo paka Nkooko. Nti abalwanyi be baali bakooye ne bagulawo kasooli gwe bajja okubeera nga balya bwe batyo ne beeyongerayo era ng'oluvannyuma lw'okusala omugga Mpongwe bano baakuba enkambi ne bafumba ne balya. Olunaku olwaddako ng'ennaku z'omwezi 10 January babeera basala oluguudo lwa Hoima Bukwiri. Amagye g'Ogole ne gaddamu ne gabalumba. Wabula baasobola okubeera nga babalwanyisa ne babatwalako n'emmundu ezaali ziwera. Bano bwe batyo beeyongerayo paka mu kitundu ekiyitibwa Lwamagaali ne basala ekkubo ly'e Hoima ne baddamu ne bayingira zooni zaabwe. Nti mu nnaku 10 okuva nga January 1 bano baali basobodde okubeera nga batambula miles ezaali zisoba mu 100. Wabula baali bayita matwale ga Mulabe. Nti ate ye Saleh ne gurupu ye baali batambudde ezisoba ku ezo ng'ate baali balina n'ebyokulwanyisa ebyali bisukka mu mmundu 5 n'ebirala. Yadde bano baali bazzeeyo mu nkambi yaabwe ya Nkuluma wabula Ogole yali tabaweeza era yasigala akyabalumba. Bano bwe batyo baagenda ne bayingira e Bulemeezi era ng'Ogole akyabaliko. Bano bwe baatuuka ekikandwa beetereeza ne basobola okubeera nga bamulwanyisa. Wabula bagenda okukizula nti abantu baabwe abaali ekikooko baali bamaze dda okuba nga basenguka.
nti kyokka kyali kizibu okubeera nga boogerezeganya nabo kubanga leediyo baali baagiggyeko olw'ensonga emu oba endala. Bano obudde obw'ekiro baatambula mu lunyiriri olwali oluwanvu ddala wabula ng'omulabe yasobola okubeera nga abategeera n'abaweerezaamu mota teekako ne zikashusha. Museveni yali mweraliikirivu nnyo ng'alowooza nti abavubuka be bagenda kusula ebyokulwanyisa bye baali beetisse. Nti basajja b'ogule baali ku ssomero lya Kirema ssaako ne Namirembe nga bagumbye, Museveni ne banne bwe baali nga bali mu kufubutuka mu kibira kikandwa. Nti era wano basajja b'ogule baatandika okubeera nga babaweereza zikashusha era nga Museveni yatya nnyo ng'alowooza nti bagenda kubeera nga basattulula olunyiriri lwe olwalimu abalwanyi abaali basoba mu 1500. Bano baasobola okusala akabere n'emijinje ne boolekera Kikooko okusobola okubeera nga beegatta ku bantu baabwe abaali wakati wa Fred Rwejema. Kyaddaaki bano baatuuka bulungi era ne batandika okubeera nga bagabanyaamu emmundu ze baali bamaze okubeera nga banyakula. Wabula Ogule yalemerako okubeera nga bagoberera kyokka baasobola okubeera nga bamulwanyisa enfunda ezaali ziwerako. Bano bwe baali nga badda mu zooni yaabwe eya Nkuruma oluvannyuma lw'okubeera nga balumba Kabamba, Museveni yaddamu okuteekateeka eggye lye buto. Ono yateekawo battalions ezaali enzijuvu nga buli battalion erina emmundu 3. Nti amazima gali nti buli battalion erina okubaamu n'emmundu eziri wakati w'e5 ku 7. Nti wabula emmundu 3 ze baali balina mu kaseera kano baali balina kyamaanyi nnyo bw'osinzira engeri gye baali baatandikamu. Nti mu kaseera bwe baalumbira Masindi mwezi ogwokubiri 1984 battalion yalina emmundu 75 buli emu. Ekintu ekyali kiraga nti baali batuuse ku buwanguzi bw'amaanyi nnyo. First Mobile Battalion yali eduumirwa Pecos Kuteesa, ey'okusatu ng'eri wansi wa Lumumba, ey'okutaano ng'eduumirwa Stephen Kashaka, ey'omusanvu ng'eduumirwa Matayo Kyaligonza, ate ey'omwenda ng'eduumirwa Julius Kyanda. Museveni era yateekawo battalion endala emu eyali ey'e11 ng'eri wansi wa Chefe Ali. Kino kitegeeza nti buli battalion yali erina emmundu eziwera 3 ng'era bonna awamu baali balina emmundu 800 teekako n'emmundu endala ezaali gye batendekera abayeekera. Nti buli battalion yali erina zooni gy'etwala era nga battalion ey'omwenda yali etwala zooni eya Nkuruma, ey'omusanvu nga yeetwala Kawanguzi teekako n'oluguudo lw'eggulu, ey'e11 ye yali eya Rizaavu. Olwo battalion esooka ey'okusatu n'ey'okutaano ze zaali zikola Mobile Brigade era nga brigade yonna awamu kati baali balina emmundu eziwerera ddala 9.